Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno bbanka y'ensi yonna yafulumya ekiwandiiko ekiraga nga bw'etagenda kuddamu kuwola Uganda nsimbi zonna okuva lwekiri nti Uganda yateeka omukono ku tteeka erirwanyisa ebisiyaga. Kati olwaleero bannabyabufuzi ab'enjawulo okubadde Kiwanuka Basajja Bakka, Kansala Kaggwa Ddeewo okuva e Lubaga n'abalala balaze nga gavumenti ya Uganda bw'esobola okuyimirirawo nga tefunye ensimbi kuva mu World Bank ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yategeezezza. Okukola enteekateeka ng'eggwanga feke nyine okweteekateekera embeera ng'eno kubanga eri amawanga gagenze ng'akendeeza ku buyambi obwo ne gatandika okweyimirizaawo. Naye twesazinga ne ssente ezo zibadde ziva mu bannaffe awo newankubadde si nnungi kuba zigirako obukwakkulizo naye naffe tubadde tuzikozesa bubi nga bannayuganda zirina kye zibadde zikola nnyo kuba zigenze nnyo mu nguudo enguudo ze bakoze teziri productive. Zigenze kati amasannyalaze twewola okukola amabibiro g'amasannyalaze naye amasannyalaze gakyali waggulu kitegeeza munnayuganda tagenda kufunamu. So kakati webanga ate bazikendeza kona katonyo kezibadde zikola nti tekagenda kusobola kubeerawo nga naffe omusolo gwe tusolooza wante tusobola gukwata bulungi ate ngiro ne bannaffe mu ggwanga muno nga bo bagibwako omusolo ate nga basobola owo omusolo. Kati katugambe nti URA ebadde egenda solooza obuwumbi 30 trilioni 30 naye ng'eryo bannaffe abagiddwako omusolo so nga bakola business ba investor baweebwa ettaka lya bwerere ne bagiwako omusolo so nga singa tusobola okukozesa akatono ke tuba tusoloozezza buli munnayuganda agenda kuwa omusolo era omusolo zigenda kweyongera ekyo njagala kibagamba. You look at it, the first and foremost, you look at the issue, the headline on it, it's Museveni okubanga yasayininga ku tteeka ery'ekisiyaga oyo yena wagira agamba World Bank yakoze ekoze obubi oba okoze obulungi okugenda World Bank egende ne sente zaayo esente ekibi newojuwa omuntu egenda tegenda kutegera esente ekibi tebamu mukisa. For God and my country kulwa Katonda n'ensi yange bogeza ko kuletamu ebisasiro ebisiyaga totuleetera abantu bangi badde bakulisayizinga nnyo World Bank teina makulu. World Bank IMF baji kulietinga bintu bino wammanga baji kulietinga tugende ku ntolize zite za West America Bungereza ne banywanyi nga baagala tuliye ebisiyaga abantu muleme kuzaala. World Bank wamagenda ne sendezo fika tusigale mu ggwanga laffe Uganda 2025 solution weri tugenda kusimama amafuta gafika kubaga wedding atanso okutunda tugenda kuziba bitu ebyo ku bitu ina abanywanyi tulina Putin tulina mu Russia tulina mu Iran tulina mu China twazibyewo dda NRM gwe muti. Bannabyabufuzi bano balaze obuzibu Uganda bwegenda okwolekera singa bbanka y'ensi yonna teyeekuba mu kifuba n'esonyiwa eggwanga Uganda. Twayisa budget ya biliyoni 10 naye olunaku olwaleero batusindikidde dda ku email zaffe batusindikiddeko dda kopi eza budget tugenda giddamu naye tugenda kufiirwa biliyoni nga 4. Kitegeeza nti emirimu gy'abannawakiso gigenda konziba olw'ensonga nti President Museveni ne banne balemeddwa okukwata eggwanga obulungi. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga abantu babadde ne manduso nga balinze ki bagenda okusinziirako otujjako obuyambi ne bagira mwami Museveni n'agenda ne yeegatta ne Russia n'agenda wa ne beekwasa ekyo ekisiyaga. Naye tulina okwenyweza olwaki bannayuganda akyayina ettaka agende mu kyalo alime kubanga kati ekiseera we kituuse osigaze ekyokulya osobola okubeera nga oli. Omubaka wa Mawogula South Namugagoreti nga y'omu ku batula akakiiko ak'ebyembalirira mu Paalamenti asabye gavumenti okusala ku kwejalabya kwekola wabula era asabye gavumenti okukozesa obulungi ensimbi eziva ku misolo. Eyimiriza ssente nti tegenda kuddamu tuwola ffenna buli omu akimanyi bulungi nti bw'otunulira budget eya trillions 5.2 trillions 29 ze tugenda okunganya mu misolo ejaffe ejja wano trillions nga 8 za kwewola naye ekyo nga sinna kitunuulira ssente ezikola ebyokwekulaakulanya zonna gye tuyita capital development ssente twewola neewole. World Bank si yo yokka etuwola ssente okuva ebweru European Union etuwa USAID etuwa International Monetary Fund etuwa naye abo bonna baalagadde obubonero obutujjako ssente si lwakuba nti twali tuyisizza etteeka ly'obunkwano ogw'ebikukuju naye enkozesa embi eya ssente. Buli omu wano abadde akimanyi nti oludda oluwabula gavumenti lwogedde mu nsonda zonna ne bwe twayisa budget yaffe alternative budget ey'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 twakiraga nti tetukkaanya na butya gavumenti bwe yeewola ssente zaffe. Debt burden eri waggulu twetaaga okuddayo twekennenye kye bayita debt stop tufune tulabe nti amabanja gano ge twewoze ddala tukyetaaga okwongera okwewola biki bye tuyinza okukola okendeeza ku kwewola
wabweru ne muntu. Ono agamba nti ke kaseera gavumenti okulowooza ku nneewola y'amabanja eggwanga ge lirina okwewala obuli bw'enguzi awo eggwanga bwe lijja okutambula obulungi. Kabe kabonera akatuyambako okuzuukuka tumanye nti lino eggwanga lyaffe. Fe abadde balya kamukuulo ng'abagenda enkya ne mukwata ssente zaffe ne muzitwala mu bululu. Mubadde nga muli anti emmotoka gundi yabadde agenda emmotoka n'egwa. Mubadde nga muziraba ssente ezo nga Dr. Besigye bwe yabadde azoogerako. Okwata ssente osuubula ebibiina byabufuzi ebyo bisuubudde ki ekiddako Munnayuganda n'afuna services. So ssente zaffe zibadde zigenda nnyo mu bintu ebitatuyamba. N'owulira simanyi bano banyiigidde pulezidenti ne babatwala pulezidenti abawe ku ssente. Birungi nnyo ng'obawadde naye bawenga mu ngeri eyamba eggwanga lino okugenda mu maaso. So kino kye tuliko kifaanagana omuntu agenda mu nnimiro ng'oyambadde suuti oyambadde engatte ennungi ogenza okutema ttooke. Kizibu nnyo okgenda mu nnimiro otema ettooke ng'oyambadde suuti. So nsaba tusala olugoye okusinziira ku bwe lufaanana. Eggwanga liri mu katuubagiro ka byenfuna. Si lwakuba nti tetulina ssente naye bannaffe be tuzikwasa be tuteresa. Omukulembeze w'eggwanga lumu yatugamba nti si mukozi waffe. Nenze mujjukiza bujjukiza nti omukulembeze w'eggwanga mukozi wa bannayuganda. Nange kennyini ng'omubaka palamenti ndi mukozi wa bannayuganda. So Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.